kubeera ekyokulabirako. Nze wano eno ebigambo bye njogera singa nzija wano eno ku YouTube eno kweno channel singa nzijawo n'entandika owemula, singa mpemula, singa nkola ebitagasa, naye nyina bendabirako era nange njagala nfuuke ekyokulabirako. Njagala bandabireko, naye nze okundabirako nange neetaaga ekyokulabirako, neetaaga engeri gye nyina kiyigamu nange nsobola okukikola. Baagala nnyo abakomentinga, abasharinga programs zange. Wikids moment kwe tuli naku lwaleero, nze ne brother wange mupya agenda kumbuulira kiki ekisinga omuchallenginga, mbeera kize yayitamu, naye yavudde ku street yazze wanene emirundi egisukka mugumu, omulundi ogusukka mugumu nga nze simusangawo, ne leero musanzeewo. Agenda tubuulira lwaki yava ewaka, kubanga ye yaviiridde ku street okujja wano eno. Nga yakajja namubuuzizaako nti olinawo okusula, nangamba nti aa nedda, kasooka tweyanjulire. Amannya go? Amannya gange nze Wycliffe Shema. Wycliffe Shema. Wycliffe Shema, sooka obuzeeko abakulaba. Mbuuzaako abandaba mwenna ensi yonna enneetoolodde, balamuse ebyo bye mukola byonna, mbaagaliza bye mukola, abali mu bizinensi, abali mu kutunda ngoye, mbaagaliza mwenna. Waviiriddewo okujja wano eno Wycliffe? Naviiridde mu Kisenyi. Waviiridde mu Kisenyi? Omuntu ali eyo atamanyi Kisenyi, gwe Kisenyi osobola gimugamba okugitegeera obulungi, osobola gimunyonyola otya? Munyonyola ku link bus. Nga ku link bus. Eyo gy'oyita n'otuuka mu Kisenyi. Link bus eri mu Kisenyi, abasinga bamanyiyo. Kakati wazze otya okumanya kinene ekifo? Kino ekifo twali tuzeeko eno engulu ewa Alien Skin. Nga tuze kumukyalirako nga tuwa ku ssente. Kati bwe twakirira eno ekkubo erivaayo nga likirira, ne ŋŋamba nekkubo lye bali mu kuzimba wano eno liragawa. Waliwo kyali wange naŋŋamba eyo ligenda kuwooma eyo wansi. Ne ŋŋamba okay, ekyo nenkisirika ne tugenda. Kati bwe twatuuka eyo gye tusula, ne ŋŋamba eri waŋŋambye waliyo woomu, bagiyita otya? Naŋŋamba bw'oba okkirira ekyo ekikubo otambula n'otusonga ekibumba ky'enkima n'eky'omuntu bwewe wennyini. Kati nange neekwata olunaku olusooka nenzija nensangawo anko naŋŋamba nkomewo, n'olwala bwe najja ne sitamusanga, naŋŋamba ngenda komawo. Kati bwe najja balamusizaako nnyo abandaba. Amannya Zitumwe Baze Daniel, Kemwa Live oba ku Metani Club Bongo Live kwensinziira okubaweereza. Mu nsi muno eno tulimu ebika by'abantu bangi, nze byesisobola kunnyonnyola. Ne mu nsi muno eno mulimu embeera nnyingi, ezimu ku zo nga nsobola okuzinnyonnyola: okwagala, okwekyawa, obutayagaliza, n'obutaba kyakulabirako. Munnange gwampuliriza, twakkiriza nti Mukama yatusindika tuzaale era twale. Tuzaale abaana nga bangi, tujjuze ensi nga abantu, naye tulina n'ogijjuza okwagala. Tosobola kuzaala mwana n'omusuulawo, oba ozadde waaki?
tosobola kuzaala mwana n'omugamba tonywa mwenge nga gw'ogunywa. Tosobola kuzaala mwana n'omugamba mwana wange tobbanga nga gwate gw'osiiba obbe asiiba akulabirako. Tuyige okubeera ekyokulabirako. Nze wano eno ebigambo bye njogera singa nzija wano eno ku YouTube eno ku eno channel, singa nzijawo n'entandika owemula, singa mpemula, singa nkola ebitagasa, naye nyina bendabirako era nange njagala nfuka ekyokulabirako. Njagala bandabireko, naye nze okundabirako nange neetaaga ekyokulabirako, neetaaga engeri gye nyina okiyigamu nange nsobola okukikola. Baagala nnyo abakomentinga, abasharinga programs zange. Wikids moment kwe tuli naku lwaleero, nze ne brother wange mupya agenda kumbuulira kiki ekisinga omuchallenginga, mbeera kize yayitamu, naye yavudde ku street yazze wanene emirundi egisukka mugumu, omulundi ogusukka mugumu nga nze simusangawo, ne leero musanzeewo. Agenda tubuulira lwaki yava ewaka, kubanga ye yaviiridde ku street okujja wano eno. Nga yakajja namubuuzizaako nti olinawo okusula, nangamba nti aa nedda, kasooka tweyanjulire. Amannya go? Amannya gange nze Wycliffe Shema. Wycliffe Shema. Wycliffe Shema, sooka obuzeeko abakulaba. Mbuuzaako abandaba mwenna ensi yonna enneetoolodde, balamuse ebyo bye mukola byonna, mbaagaliza bye mukola, abali mu bizinesi, abali mu kutunda ngoye, mbaagaliza mwenna. Waviiriddewo okujja wano eno Wycliffe? Naviiridde mu Kisenyi. Waviiridde mu Kisenyi? Omuntu ali eyo atamanyi Kisenyi, gwe Kisenyi osobola gimugamba okugitegeera obulungi, osobola gimunyonyola otya? Munyonyola ku link bus. Nga ku link bus. Eyo gy'oyita n'otuuka mu Kisenyi. Link bus eri mu Kisenyi, abasinga bamanyiyo. Kakati mu link bus omwo mu Kisenyi biki ebibaayo? Baana ba street kid bangi. Be basingayo obungi. Ne bye bakolerayo. Bakolerayo biki? Balirayo amayirungi, enjaye, balwana, waliyo baasi, bintu bingi ebiriyo. Oli wa ku street? Gy'osula? Gye mbadde nsula. Gy'obadde osula? Kaakati wavaawo okujja ku street? Mubende. Ova Mubende? Kiki ekyakusikiriza okuva e Mubende? Taata wange. Taatawo? Ate nze kyansikiriza okuva ewaka yali step father, ate gwe taatawo. Lwaki taatawo? Taata wange yali anywa omwenge, nga mbonyabonya nnyo, ate maama wange nga taliiwo, nga mbeera ne taata. Wali obeera ne taata? Taata yali akuyisa atya? Yali anywa omwenge ng'atamiira. Oba olumu ng'ajja nga nvumaamu, nze yaleetera maama okugenda, ate nga maama simumanyi. Maama tomanyi, tomulabangako? Nakula simumanyi, manyi taata yeka. Omanyi taata yeka? Kati bwe yaŋŋamba mbu nze yaleetera maama okugenda, ne ŋŋamba ate maama nga simumanyi, ne ŋŋamba kati mba nfaaki, nekola ki, nenvaayo. Wangambye gwe Wycliffe? Wycliffe Shema. Shema. Wazze otya okumanya kinene ekifo? Kino ekifo twali tuzeeko eno engulu ewa Alien Skin. Nga tuze kumukyalirako nga tuwa ku ssente. Kati bwe twakirira eno ekkubo erivaayo nga likirira, ne ŋŋamba nekkubo lye bali mu kuzimba bano eno liragawa. Waliwo kyali wange naŋŋamba
eyo ligenda kuwoma eyo wansi. Neŋŋamba okay ekyo nenkisirika ne tugenda. Kati bwe twatuuka eyo gye tusula ne neŋŋamba eri waŋŋambye waliyo woomu bagiyita otya? Naŋŋamba bw'oba okkirira ekyo ekikubo otambula n'otusonga ekibumba ky'enkima n'ekyomuntu bwewe wennyini. Kati nange nenkwata olunaku olusooka nenzija nensangawo anko naŋŋamba nkomewo. N'olulala bwe najja ne sitamusanga neŋŋamba ngenda komawo. Kati bwe najja nemusanga. Kaakati ku street eyo gy'obadde obeera obadde olina ekikuba kyonna kyonna ky'okozesa oba ekikolwa kyonna kyonna eky'ekisiru ky'obadde okola? Badde sirina byenkozesa, mbadde mbeeraawo. Obadde tobba? Sibba. Kiki ekibadde kisinga okutawaanya? Kibadde kinsinga okutawaanya kutambula n'abo abaana abakozesa ebyo ebiragalalagala, abo abawemula. Ate nze nga sibyagala ate nga nteekeddwa otambula nabo nga sirina byakola ate benkola nabo ebyo. Mwe enjala ebadde tebaluma? Enjala ebadde nnuma nga siri naabo ate bwe mbeera naabo nga tugenda nga tukola ki nga tukola. Naye naggambye oleka ŋŋendawo yaŋŋamba oyo omwana osanga wonaafunayo omukisa. Kitegeeza ekibadde kikutambuza n'abo abaana okusinga olw'ensonga nti no bw'obeera wekka enjala ekuluma ate bw'obeera nabo enjala ebeera tekuluma. Tubeera tukola nga baŋŋamba tugende eno naye ekisinga okunumya omutwe nga bakozesa ebiragalalagala ate nze nga saagala bigatabo. Bw'obeera n'abantu abakozesa ebiragalalagala n'otuuka ekiseera n'owulira nga obyagadde ate nze ebyo nga sibyagala. Neŋŋamba kambaveemu ŋŋende eyo oluusi ŋŋenda funayo omukisa mbeereyo tandika okusoma. Kakati olina emyaka emeka? Emyaka 14. Olina emyaka 14. Mu kino eno ekifo tetuyingizawo baana basuuka mu myaka 13 era abajjawo bafamilizi zaffe tubeera nabo abamu nabo babeereyo ku bbala ku street eyo bajja nabo ne balabako anko ne bamubuuzaako naye ne baddayo. Lwaki ife ngaffe Rabongo Charity Foundation abaana be twali tuleeta abakulu nga basuka emyaka 13 14 balinga batubba oli mumuleeta wano eno n'aleka ng'ayigiriza banne emize emibi okubba obutayagaliza nga baleseemu emize emibi okwana abawala. Ekyo kyensonga lwaki twaleka okuleeta wanene abaana abakulu abasuka emyaka 13. Ompulira? Kaakati naye ate gwe wazze tukulaba engeri gye wazzeemu olinga ow'enjawulo ku bali eri abalala kubanga bali eri abalala bonna twabawaananga nga nze bwe nkuwaanye ne tubaagala nnyo ne batuleka nga batuyigiriza empisa embi. Igwe osuubira nti bwe tunaakuyingiza waneno kiki ky'ogenda okyusaawo okusinga ku bali eri abalala? Nze ebyo byonna by'oŋŋambye byabaali bakola sigenda bikola. Nze ekindeese kufunawo okubeera n'okusoma n'okwebaka ekyo kyenjagala kyokka. Wakoma mu kibiina ki? Wakoma PIFO. Wakoma mu PIFO. Kaakati PIFO eyo essomero ki lye wali osomeraku eyo ng'okyasoma PIFO? Essomero ki lye wali osomerako? Nsomera Kibyamirizi Primary School. Kibyamirizi Primary School. Kibyamirizi Primary School. Kitegeeza gwe omwana wa PIFO obeera omanyi nze bye simanyi, obeera omanyi Oluzungu, omanyi okwennyonnyolako mu Luzungu, omanyi osobola owandiika ekigambo ekisanyusa omuntu n'agamba ono omwana wa ku street naye mugezi ali shaapu.
nanti kati amasomero g'omukyalo aga gavumenti agasinga gasomesa Luganda. Kati bwe wakati bupisiri buluba Luganda kati P4 we batandikira kyo Oluzungu. Ate nze nali nakayingira muki mu P4 kale nali sinabakwata Oluzungu nasomako taamu emu yokka awo nendivaamu. Kati nze bwe njogera Oluzungu essaawa zino osobola otegeera ebigambo bye njogera? Sisobola kubanga nali sinakwata. Wali tonakwata? Bigambo ki eby'Oluzungu by'omanyi? Bimanyi bitono naye si bingi. Ngambako ebimu ku byo. Nga how are you, good morning, what is your name, how do you do, ebyo bimanyi. By'omanyi. Ate nga waka gwe gw'omanyi mu mutwe asomesebwa mu toopu, kitegeeza amasomero g'omukyalo tegasomesa bulungi? Tegasomesa Luzungu naye bw'otuuka mu P4 we batandikira ki Oluzungu. Kale bw'oba oli mu P3 luba Luganda, ne mu P2 ne mu P1 kudda wansi, naye Oluzungu okutandikira ku P3 okudda wansi basomesa Luganda. Basomesa Luganda. Kitegeeza Oluzungu ali tonaluyiga? Nali sinabaluyiga. Kaakati bw'ofuna omuntu essaawa zino eno n'akugamba nti naakuzaayo ku ssomero okkiriza? Mba nkiriza, nzirayo nensoma Luzungu nenkwata, naye Luzungu simanyi naye Oluganda lwo ndumanyi, naye buli kimu kiba kyakola ki kiba kyakwiga. Mba ngenda yiga n'Oluzungu mba ngenda kola ki mba ngenda lukwata nga bwe nakwata Oluganda. Kaakati Shema, igwe ng'osomye ekirooto ki ky'oyagala okufuna? Njagala afuuka muyimbi. Oyagala afuuka muyimbi? Ng'oyimba nnyimba ki? Nga nyimba ennyimba nga za mugaso nnyo nga kale buli omu amanyi mu nsi. Oyagala kumanya? Kaakati gwe bw'ofuna omuntu n'akusomesa n'otandika oyimba, gw'osuubira nnyimba ki? Ennyimba nga zikwatagana ku kikadongo kamu oba zino eno Gravity zebayimba? Ezo z'okuwemula tetuzanze sizaagala. Njagala nnyimbe oluyimba nga n'omuntu bw'aluwulira ng'awulira lweru nga lulungi. Kati nze ebyokuwemula ebyo nze sibyagala. Waliwo okuwemula abantu ne bakola ki ne bakukyawa nga tebakwagala. Naye waliwo n'okuyimba ennyimba nga za mugaso nnyo n'obeera ng'oli ani ng'oteekeddwa olukola ki oluwuliriza. Nze kati ezo ze njagala. Kaakati nga tumaliriza, omuntu ali eyakulaba eyandikuyambye n'akuwaako ku school fees, agamba nti oyo yali talina maama, nze njagala mubeererewo nga maama. Oli najja, nze njagala mubeererewo nga taata we. Nze njagala njigireko nga okusinga ku taata we. Njagala kumulabirira. Njagala mufuula ekyenjawulo. Baweeyo obugambo butono nnyo, butono, nga tuggalawo obasuubize by'ogenda okukola, kubanga essaawa zino eno waliwo abakulaba eyo nga bagamba ono omwana nze ngenda mukwatako. Obasuubize nti nno ogenda kuteekamu amaanyi mu misomo gyo, oyiga Oluzungu, oyiga okwennyonnyolako mu Luzungu. Ne banange bassebo ne bannyabo kasita amala okusoma amasomo amalungi abanyambako okundabirira, njabaagaliza ebirungi okusaako ne Katonda ampadde obulamu bw'ensi eno. Naye bano abannyambye baagaliza nnyo emikisa emingi, era bwe mba nkuze nange ndiba mbaagaliza
bwembandi bwendiba nfunye sente era nange ndibaagaliza emikisa. Munange gwandaba natandise ngamba tufuke ekyokulabirako, naye ono muganda wange yali amanyi, kubanga singa yalinze nga taata wange nganywa omwenge buli lwe yanditadde nga wali eccupa nga nange nga nzija ntesitingako. Naye tukyebaliza Mukama nti nakyamukuumye, teyamuyigiriza kunywa biragalalagala era yamuyamba n'atabinywa. Ekyo tukyebaliza Mukama. Wetandikira Bongo Live kwembadde oba ku MR Live program Wicked Moment. Like, share and comment. Bye bye.